avuddeyo wamma. Ebintu bye mulaba ebyo mwatandise okulaba ewa Bujingo bye yaleese kabaka waffe omukuuka awangaale nnyo omukuuka. Tukwagala nnyo ssebo omukuuka. Bakabaka baffe mufubye nnyo okutunyiiza naye tujja kubaagala ku mpaka. Owangaale nnyo ayi omukuuka wa Bugisu. Bugisu eyo erina oluyimba lwa Bugisu olunyuma. Amawanga gonna mu Uganda galina egundi ennyimba ezinyuma. Oluyimba lwa Buganda, oluyimba lwa Tooro, oluyimba lwa naye ne Bugisu erina oluyimba olunyuma. Mulumanyi olwo oluyimba oba nje ndubayimbiremu. Lutambula bwe lutyo. Obwamasaba lunyuma naye sinabaddumanya bulungi naye nja kuluyimbamu. Bayimbiremu olwa Tooro. Ate olwo nalwo olunyuma bwalwo bannange. Kale n'olwa Busoga mwenna ne muyimbira ne mutakola bwe muti. Abalokole batandise dde okutokomoka omugambo. Mbuluminati sayini. Waliwo omuntu omwe yampeereza message nsobola n'okuzikuba wano nze mukambabuye kulwakuba today I came in peace. I came in peace today. I'm telling you. Mbuno waliwo prophet omu Uganda yamuweereza message n'amugamba si Illuminati kiwat sayinizi tubagamba wano kati abantu ne bajja bonna nga baka ne bannange pastor kyokka nupo gitubulira mu Bayibuli kyokka teraba bonna ba Illuminati mbulabayo mbubakoze nsano kikola mu Bayibuli mbwa abasumba bagambye mbwe Illuminati style naye bannanga abalokole mutokomoka omugambo mulinga ba boda boda. Okimanyi ku kitebe kya nupo ekipya ekyegindi ekye bataddewo stage ya boda boda bugenzo okukyanga waliwo stage ya boda boda ne Museveni agera teekawo bambega ba boda boda awo ku kitebe ekyeyiganga abeebuwama tujja ekyo ekizimbe kye bazimba weebuwama ekyo Musaaga kya buupu omuntu ageza kikwateko. Mulaba ekiri ewa Bujingo okukyaza omukuuka obw'amasaba byonna bena bigenda kuggwekerera mu kabaka wa Buganda ne bakabaka abala bagenda kujjaawo ewa Bujingo. Kirimu gavumenti kirimu akabano kitya bagenda kukyazawo bakabaka abalala nga basatu kiggwekerere nga ne Ssaabasajja Kabaka bamusabye appointment ajja akyalewo. Mbu kye baagala kino kola lwanaasabirawo bagashumba bajja bbeerawo Abanyarwanda bajja bbeerawo nga bangi lwe banaafuna appointment nti Ssaabasajja Kabaka azze wa Bujingo. Mbu baagala kutuwaabira baagala kumwebaza mbu ye kabaka tasosola mu mawanga naye waliwo abantu abasosola Abanyarwanda mu Buganda mbu batuwaabirira awe wa Bujingo. Byonna babikola bigenda kuggwekerera mu kabaka wa Buganda. Waliwo omulala agenda okujja oba wa Tooro oba wa Busoga oba waawa bakyazeewo n'omulala kiggwekerere nga basabye Mayiga appointment basabe kabaka gyasabireko ewa Bujingo. Bakowuka wandiika osirike n'okusitula Bujingo kubanga yagwa n'ekyo nakyo nkimaze. Ngenze ku kitebe kya Nuupu NRM Museveni ekiri kuba Giso Viso Gombolola Intelligence Officer Village Security Officer Intelligence Officer Giso Gombolola Viso Village Intelligence Officer bwe batyo Piso Parish Intelligence Officer DPC RDC abeyiganga mukwano bakaliko. Museveni agenda kuteekawo State House simanyi building what
bagenda ku ebizimbe byonna ebizimbibwa mu Uganda etteeka ly'okuzimba n'erya KCCA n'ebirala oteekako akatimba n'okuteekako ebintu ebiraga nti wano tosalaasalawo senga ennyonde wamatuka waggulu n'ekuba omuntu wansi mu kifo ky'okkuba omuntu egwa mu katimba ako kakati bo Museveni bagamba nedda kati wali kuddamu kuzimba kintu nga mukikoze eki nga mukisabise mukizimbe nga tulaba muzimba biki batudde mu lukiiko lw'amangu ne bateesa bwe bati Nuupu tejja kutumanyira tetuyinza kukkiriza Nuupu kutumanyira ffe aba NRM tebasobola kuteekawo bitebe bya Nuupu buli constituency ebeere n'ekitebe kya Nuupu buli district buli gombolola buli waka tubalage nti NRM waali nti weeri ne batunula mu bya security ne bamugamba muzeeyi ebyo ebintu bye tugendamu biraba nti sente ekitebe kya district ekyekibiina bamubalidde nga buli wiiki wateekwa okubaawo obukadde 100 wateekwa okubaawo aba security abantu security babaza abantu 15 okukuuma ekitebe kya NRM buli weekiri ne bagenda mu kubala money power bw'ojjawo aba security 15 n'obateeka ku buli kitebe n'obatoola ku ba security be balina aba police n'aba UPDF abantu 15 times district zetulina money power nesobola okukuuma ababba obululu kubanga mbuna akalulu kakwegoba awo ne bagamba tetusobola kutola ku security tulina ku recruiting ndala sente zo tuzirina ezibezaawo ebyo ebitebe ne bagamba sente tetuzirina ekyo tebakimaliriza kiri mu pending bagenda kukiddamu mu lutuulo oluddako nange wendi nja kubeerawo eyo nayo tuvuddeyo abantu abaali batuliisa akakanja bali balowooza be balina monopoly ku violence olwatuuse nga nfuna information ekiro ssaawa zaabadde nga 3 nga Kazibwe alina okugenda ewaffe ebunjakko okulaba ettaka lye ne bizinensi ze abaana ne bankoonako okuva mu State House ne baŋŋamba weetuli bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ntie nga nkwata essimu kuba kye nabadde ndagiddwa gojja gamba lwaki wakikoze